This is Inside Out. Yasaba bakoleta makuva kukubo paka wali kwe twamuzite nfuye mu kukola ekkubo nakibuuza kuko agamba bakiyisa naye ekkubo likyakolebwa kyotera otukula road wayali asabye nti baba bakola abayi bakola asembera bakole ki ayo so nakyo tukisaba kubanga kituufu zeera amwana neyanziza nnyo neyanze tusaba Katonda byonna ebyamusookako byonna Mukama amuze ki kasi sebo Uganda ne Faru Muyanga Uganda Mubaka webali kujja naye kansubire nti okujja wano tekukumisa akalulu kubanga ekibiina ky'obuvaamu bo tibabula ba Buganda na ebibiina ekyo kiba kyawo naye abantu abali civilized tusobola okwawukana mu bibiina byetusigala tubangwa mirundi namumanya yatufaula naye yatuuka kuva ku nsi nga simuyomi natugisa namubira esimu nti wano mukyama ne tuba ne outbus 101 ekikola ki nekikomawo twebaza Mukama olwekyo nze nakamulangulanguza kati emirundi ena mukyalo bantu bewaffe kunamanya ekiziro ekingamba genda olambule kuki nammwe mbasaba mugende mulambule kuki nekyafamire mbasaba bwe guba omwaka guno tusabidde wano okuddaku tusabire mukyalo ekyo kibasaba lwaki bwe tusabire nnyo eKampala tutendinga okwerabira bwe twakola ki twava tugenda kusabikulatinga independence wabeere Christmas Easter n'ennaku endala bazikola tujjukire ebyakola ki byaliwo so bwe tusabire eKampala ab'omukyalo bayinza okugamba nti munnange ebyo byawa by'eKampala ekyokuzimba ekizimbe mbalabe bonna mimiridde wano mulina amadini ekizimbe kibalirawo yes ate emirundi yasibanga aboogera ti abaana be bonna bakola ki Pawulo oyinginga ku kiseera y'okuzimbira mirundi ki plaza nze era nze gashuba n'omugole tujja kuteeka kusawo wasemesi 100 muzimbe mirundi tazikawo kugemesa naye basaba abaana ba mirundi mubeere beegendereza mu nsigo mubeere n'empisa empisa zigenda kubatuusa gye munasuubira empisa zijja kugalawo eziriza mmwe bwe boogedde ku presidenti mwanyinazo munagambako oyo yakutama presidenti w'eggwanga afuna ebbaluwa ezisoba mu 10 every day nze nange yoweri kubanga yes otuukanga obanja ne bakugamba oliwa 2020 waliwo ba 2005 abakyagala so mubanje enkola ebisoboza yabikola ki
omwaka guwezere sibe kiri jo omwaka munsi munene nnyo tukwatirira enkola ate n'omukulu ayamba muntu asinga okutwalira sente mu ggwanga muwaali sijja kubalaga naye bye batabuze ebitiyaga sente muki okukwanga ekirala ekiri very important twagalane tusonyiwagane mirundi Pawulo n'ayinza okubeera wetegezi naye alina ebintu byali kuleetenga byakola emirimu n'atuuka akaseera nga tatalina kiribaasa ensobi ze yakola kuleke zikola ki zigwamu kyembasaba tosobola kubona mati ojja mu Eklesiya tafidde naye ng'omutima gw'omukyafu tusonyiwagane yesu Father lwakuba agenze alina okuvumirira ebisoose gwaleta mumusabiramu naye n'atuyamba nebakola ki ne bamusabira Father olw'emukama mulungisa ekifo embago 2026 tugenda kulola omwaka omupya amasaba olw'ebyoluusi bwe basaba nze olutalo lwange naye lwawedde Pawulo omwebulizi bannange abantu b'eggwanga ly'Abanyarwanda badde bakijjanizibwa mu Uganda nga bava passports bava ne nationalities naye nga Bannayuganda mu ntale ezimu ze twalimu ne tugenda ne wa sipiika Anita Among nze gwe tusooka okumanya Pawulo nga simanyi nti mutabani wani wangemu n'agamba nze Pawulo mutabani waki we yakoma okuva olukuli bwe tuti kyansanyusa nnyo kigenze mu paliamenti nsanzeyo omwana waani wa mukwano wange mugamba abantu b'eggwanga bayambagana yes kubanga bw'alaba munaamukwata ku ki nange olyankwata ku mukono mu ki mu paliamenti nete nekintu kidduma nga kusanga mwana azaliddwa Masaka nga tuli kabana ki nangu abantu mu Buganda ekyo kitumyewo ku nsonga erinnya enzizeeko nga batuma national identity ne passports abaana abanaku abasigaze ebbanga ettono kuzibu ne tutambula paka buwe ensonga n'agitegeera n'agamba nti okusalako ani munnayuganda oyinza akubadde local leaders John gende wabwe ekkanisizo bakakase buli mwana batambala emirundi ebbalwa gitwale kwerusekuli giso ne RDC bakwe passport national identity z'abasajja kali mu Museveni ne baggwawo era mubagira kikumi mu mpulira ate nekyo tunaamanya bifira byaffe nga sitwogera naye it's impossible ono olwanyisa nakukola ki nga tuyogera naye ogenda emengo mwebale nnyo nange nina okutakwatagana ne Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Mayiga ne muwandiikira tutera obusungu oyo anyumire mulabe ono bagamba n'agamba nti ekisoboka gasobataiza kujjawa nga balowooza nnyiniwa era twawala tukamanyiko n'akakasa nikoze eki era nze sikyalina mutawaana ne Katikkiro waaki wa Buganda kijja tuyiga mu kino we have an obligation and a duty okutereeza bajjajjaffe oba bakitaffe bakola ki musuubize bakola bumulabira ekyamaliro famire y'omugenzi Yosefu Tamale Mirundi abanabiini abagenyi ab'enjawulo n'emikwano gya Mirundi abakyala n'abaami njagala okwebaza famire n'abooluganda ba Mirundi olw'okutegeka okusabira Mirundi okw'enjawulo oluvannyuma lw'omwaka mulamba aguyiseewo okusabira n'okujjukira Tamale Mirundi ng'avudde mu bulamu bw'ensi kabonero akalungi ennyo akabonero ak'abakkiriza ate akabonero akalaga ng'abo abaasigala ku nsi bakyatambulira mu
okuyimirirawo n'ezzadde lya Tamale Birungi teryamu bukya Yozefu Tamale Birungi ava mu bulamu obw'ensi. Tamale Birungi erinnya eryo lyali lifuuse nga lya buli mu nnyumba yonna mu ggwanga ng'abantu balyogerako olw'engeri gye yali akolamu emirimu gye egy'obumalirivu, engeri gye yali ayogera ekiri ku mutima ate kyalowooza nti ekisaanidde okwogera n'okukola mu ggwanga. Tamale Birungi ne byonna yabikola ng'agoberera enteekateeka ya gavumenti ya NRM ey'okutuusa n'okulaakulanya eggwanga, era NRM yafiirwa omu ku bantu baayo eyali ow'amaanyi ate eyali omukugu mu byempuliziganya mu ggwanga. Njagala okwebaza abaana, abazzukulu n'abooluganda lwa Tamale Birungi okusigala nga muli bumu ate nga mukuuma n'okwongerako ebyo byali bivaamu Tamale Birungi. Omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda ayongere okukuumira mu kifo ekituufu kyegulina okubeeramu. Yoweri Kaguta Museveni, omukulembeze w'eggwanga nga 14/8/2025. Obubaka bwe bw'omukulembeze w'eggwanga kati muno bwami ngakibona mukwano gwa Tamale kubanga omuntu ava ku nsi tuyinza okuba tetumulaba naye aba tabumonde mala. Obubaka bwange ndasinga nnyo okubuzimbira byogeddwa taata waffe Mukulu Sali. Mukulu Sali omugenzi Tamale Birungi yamwogerako naye nga tisikumanya kuba saafuna omukisa kukolako naawe ng'omuntu, naye nasobola okufuna omukisa okusinkana mu ddwaliro gye twali ate kyangusambi nti bwe twasinkana olunaku olwo munaffe Katonda n'amukuula n'abamu n'omwensi tuzze musisinkana mu nga akyali mulamu. Ffe emikwano gya Birungi tumwagala wadde yava obulamu bw'ensi, ate twakolagana nnyo n'emirundi ne tuyambagana nnyo. Tetwafuna mukisa kubeerako kumpi ne famire nti bannamwandu nabo nasobola kubategeera bali mu ddwaliro naye naye bawulira ng'abogerako. Naye Birungi yali muntu wa njawulo nnyo bwe twasinkana nga tetusinkana waka. So tetwafuna mukisa gwa Birungi tuleetako mu maka ge ne tusobola okubeerako nnyo obulungi n'ezzadde lya Tamale Birungi oba abantu ba Tamale Birungi. Simanyi oba yakakolesanga ng'akakodyo oba bw'ati bwe yayagala. Kojja wange omu yali akola mu byala bye n'abeeragala bisi bwe yafiira mu Museveni yali ayagala kumuwa mulimu mulala muzaalira. Naye obulamu bwe bwonna bwe yamala ku nsi yabumala nga yeekuumanga yekka, tayagala nnyo kwesembereza bantu ne baganda be baazaalibwa nabo okutegeera we yali abeera nga amaze kufa. Naye kyatukosa nnyo kubanga kizibu nnyo abantu okutegeera kino yali akozeewo era yabeekawa n'abaani abali mu mikwano gye toyinza okuba ne mukwano naye ate ebeerayo mukwano asingaku mu mikwano gye. Tuyinza okuba nga abatono abali bano tuyinza okuba twali mikwano gya Tamale mu mikwano gye olw'enkolagana gye twali nayo. Twagala okwetonda nti abamu bagitungaba kutuukako mu kyalo otatumala kwerekera muganda waffe naye ate nange nalina ekizibu
Tamale yasemba kugira wange ate nange mukyala wange mu mwenzi sakaseera ekisemu n'abaana beyandikira abasatu nako tekabadde kama kayinza okuba nakugaali ensonga takusobozesa kubeerayo nga bwe twandiba ne twagala okubeerayo yagadde okola poloje kubanga twali mikwano gya Tamale mu mikwano gye Tamale bwe nafuna amawulire ag'okuwala kwa Tamale bwe yava mukyala wange muzika mukyala wange nagezaako nnyo mukubira essimu nga bwe tukola naye essimu ya Tamale teriiyo essimu ya Tamale nebeza wiiki namba neyigira wiiki endala bwe nabuliza bawutu Tamale omubulizaako nagamba Tamale abadde mulwadde waka bamutwalako omulwadde naddayo waka naye kati nabo bayazeeyo eddwaliro nekubira sayini omyoyo nemusaba nti tugende tulabe Tamale nga ngenda okulaba Tamale mu ddwaliro ne tugenda teri abalimba era tebanga abalimba Mwami Museveni tayagala Tamale kubanga bali okufanga Tamale yazeeyo mu ddwaliro kyakutwalira dakika zaali tono nefuna pulezidenti nakkiriza okusasula biizi zonna ezaali zibadde eddwaliro Mwami Museveni n'asalawo n'agamba Tamale okusiza kufaananyi ekyomupadde bwalifaanana Tamale bamutwale ebweru mu ddwaliro lyonna gyasobola okufuna obujjanjabi amawulire ago nagaleeta mu ddwaliro Mwami Sali wali mu ddwaliro ne musaba nti mukyetaagamu akaseera okwatagana n'ab'eddwaliro batubulire telefunatwala Tamale ebweru naye ekibuzo ky'omukulu kyaliko era n'agasumba bw'abagambye n'abalwala baba bangi abeetaaga obuyambi baba bangi buli lunaku pulezidenti afuna abantu bangi abeetaaga obuyambi naye ensonga zonna tazikolako nga bwe yandikizeeko oluusi obusobozi buba butono oluusi ensonga nerwawo okukolebwako naye bwe tuba twafuna omukisa nti nalaba pulezidenti abakamakuma ba Tamale ali mu ddwaliro n'awerawo ebiragiro ebyo ekyo si kyangu kiba kiraga nti omuntu oyo amanyi gajja n'omuntu oyo olwaliro lwange nazze Nantongo ayogedde ku kampani ya Tamale Mirungi ne famire muganda wange tono ali wano njagala okwebaza okukuuma omukwano mutegeera balisiza omukwano naye okutandika omulimu ogwo Mwami Museveni yawa Tamale Mirungi $250,000 $250,000 era yazimukwasa yali genonalweki akyaliwo era kimanyi bulungi tinaabalina olaba ali mikwano gya Tamale yakiwabulira so guno omulimu gwe tulikukola tegulitandika mutandisi bwakubulira omukulembeze w'eggwanga sapooti gyewa mutabaniwo yafa omulimu guno gukyatambula abaana baagala kugenda nako mu maaso era beetaaga obuyambi buno jagadde Mwami Sali kutegeeza ekyo Mwami Museveni ali mukwano gwa Tamale nnyo n'ekizimbe kye tugenda okuzimba kye twagala okuzimba tuli kujjukira Tamale ngateekamu omulimu gwe yatandika ng'ayambibwako Mwami Museveni kitera kwogera nnyo nti Mwami Museveni byakola naye emisezi Mwami Sali gy'awadde empaliriza muganda wange Robert Wano muwambulira wadde tekirabika bulungi bantu genda n'ekifaananyi kiraga nti waliwo ebisuubizo ebyalimbwa ekirala badde akatabona nakafuna kamagazini njagala ntuge bisuubizo ki ebyasuubizibwa kubanga ekisuubizo kyemmanyi ekyasuubizibwa nga tuli mulumbe sayidi yaffe ya gavumenti kyali kyakutegeka famire ya Mirungi kusisinkana ne pulezidenti okubaganya ebirozo ne pulezidenti okulaba engeri gy'anaayawamu famire omulimu guno twagutandika naye bwe twali n'emikwano gya Mirungi ate nga twagaliza ebirungi famire ya Mirungi Mwami Sali tegamaanyi bulungi
gatta abaana ba Mirumbe. Ekigaanye Mwami Museveni okusinkana famire ya Mirumbe omwaka mulamba famire badde bweti gatta abaana ba Mirumbe tebatwale ba Mwami Museveni naye tubyama Museveni bweri era abaana ba Mirumbe banatuma Mwami Museveni tebajja sigala kyekimu. So ekizibu ekya Mwami Museveni obutabasinkana omwaka mulamba noli mwannyinaze agambe tebya Museveni ala mwetereeze eno kampani bweba yakuba efula y'abaana batambala emirundi bwe kiba kyetagisa okulemesaawo mu bindekire bitwalire Mwami Museveni bw'ataaba yangu tujja kubaka abali mu gavumenti tetwali mikwano gya mirundi. So njagala okwekomiitinga ku lwa pulezidenti w'eggwanga baba musala kino kati ndikugira nga pulezidenti kati balengedegena ndikugira nga pulezidenti ekiseera kino njagala okwekomiitinga ku lwa pulezidenti w'eggwanga abaana ba Mirumbe ne bannamwandu ne famire ajja gisinkana. Kati ndigenda Mwami Sali ontegeeze nti abaana bamaze okwetereeza tebajja kuyombera mu maaso ga pulezidenti. Kasita okimala amasimu mwende ofiisi wendi ne komitizi kuba pulezidenti w'eggwanga agenda kubalaba atadda kubayamba ne ku kizimbe kye mugenda okuzimba Mwami Museveni ajjateekako ettaffaali. Ndikuba wano ngenda kumutwalira obubaka buno amawulire gagenda okumpa jagategeeza famire naye njagala okubaawo obubakafu nti agenda kuteekako ettaffaali ku kizimbe ekyo. Nga ntongoza mutokola omulimu gw'okuzimba ekizimbe ekyo nange ngaali kirunga ne famire yange ngenda kubayo ebisawo 3 za sementi egenda kutandikiramu okuzimba ekizimbe ekyo. So wandiraze aliko n'omulimu ogwo ojja kukwatagana ne busuulwa omutegeeze ajja kutusako sementi wange atandikirewo. Maama ne bano njagala okuva waggulu nga nkwebaza timwebale okukuuma linnya lya Tamale mwebale okukuuma zadde lya Tamale fe weetuli muyinza okwata mukulaba okukiseera kujawaka naye mumye tuli wamu ne ku masimu kwetuli. Tawulikirako ekyalo wano tawulikirako ekyalo wano taliwo. So ozemulingali singa mwamiyiga abantu bano yandiba badde tesimu wano ne Tamale we yakolera mu bulamu bw'ensi mwannyinaze ow'ekira yali atandise okufuna talenti yiga n'amugera essimu nayetaaga eddoboozi yange obwange nendimuwa mwannyinaze n'abalamu okugoza abalala mu gavumenti olw'okweyongerawo nabo yakubira essimu yakitegeezi nentegeezako tetusobola okukola. So tetujja kugenda buli wantu tugamba nti abaana ekwano gya Tamale tukola kino ekintu ekimu ne mwannyinaze ayinza okuba tamanyi ekirundu ayine weyateeka eddoboozi mulimu okusigala nga nkyayingira. So wano tugenda kubuuza kutonda nga Kalumanwa bwe yagamba naye abaana ba Mirumbe tuli nabo ne bannamwandu tuli nabo era buli amajjanga yekyakugamba tusobola okukukola tujja kukukola naye tugenda kwetimba ku mitimbagano tuli wamu nammwe era tugasigala wamu nammwe paka nnaka tutazza tuwa ku nsi lwe ziri kuwaayo. Mukama Katonda abazeekulu omukulembeze w'eggwanga akwata miliyoni 3 n'amwandukazi mukwase mama waffe obalwa tebakuwanjulira agizemu naku miliyoni 3 zikuwe zikuyambeko mu kutegeka okusaba kuno mukulu wa leero okusemeza abamenyi. Webale nnyo His Excellency mutwebalize nnyo ng'obuyambi bw'amadde. Obuyambi buno muzeeyi abuwadde okuyambako mutegekeeze olunaku olwaleero. Ekijjulo kyemutegekedde n'ababadde mutegekeeze olunaku olwaleero obuyambi buno. So bwe tweyaziza tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga n'oluvannyuma
Pulezidenti bw'alagidde ajja amukiikirire agenda kutongoza ekizimbe. Oluyimba lw'eggwanga nga tuyimirire. Soko jettono ine ekizibu. Kati bano bagende waka, they are going home. Go with them and cover some of them. For a few minutes, then you're very going to lift them out. Kasitofuna ku byofuna bagenda sana.
kalina muzeeyi. Ano? Bajje tugende bafulumye emmotoka. Mufulumye emmotoka ndi wano ku mulyango namwe. Mami. Sali ali awo. Yeah, I'm going there because I have to cover. So for you, you're not going there? Which side? I wanted to go, but I don't know. You know the stage where it is? Which stage? It's on a stage. So you just look there. Well, tubadde tusabira muzeeyi leero yesadde muzeeyi awezezza omwaka afudde leero tusabira muzeeyi so tubadde tusaba kyaki nakujjukira birungi bye biri kumusabira nakujjukira birungi birungi kibindikira nawabaana naye kanyanga okutegeeza nti leero tubadde mukujjukira taata his legacy era eggulo we yabuzizza omwaka ku 13 naye buli lwakusatu kyaki yenye bulamwaya ennaku lwokubiri
kino tuteeka ku fotini era twebaza bonna abantu bawula ku kukola mukolo naye twebaza bonna abakola bajja okwongera okujjukira taata birungi ki byotagala kulaba ku muzeeyi ebintu bisabye bakola okuza ekiteeka ekirungi nti mwana kyekiteeka kubanga erinnya nti oli muwala wa mirungi lirina kyerikutondera kaba kyekituddekawo ekyenjawulo ekyokubiri yatuweera kati nowe yali ngaakyalina twali tusoma ng'afaayo nnyo ng'atuweerera eyagala yo tukute bannamawulire naye tekyasibuka onna kibalekukasula kati ate nekyo ekyala nti awuliriza kubanga yagitugambe musome mawulire kuba ihajibakafumira naye olaba yasoma nagamba kale oba mugagaane sobola okukolaki tumaze tukufala kati yali ayagala nnyo abantu yali muntu w'abantu era nasanyuka nnyo nensemba wadde ekitiibwa ngamuzika mu kitiibwa kati yali ayagala nnyo nnyo ng'ekizibu kyolo ekyalo ekiriwo kyetunigirako kwewaza ebyokulwaita nze taata mbadde nkola naye munoge mu kyoza kampani naye wezo nga muzeeyi yali afuna libisitorio magazini yaliwetayo tetumala kufuna libisitorio agamba ng'atuulawo ku dayini nawandika naye ng'akodde ettabo ng'ebi nebetayipinga just so katonda yali yamuwa magezi n'okuba omuwandiisi sometimes tukanengamba naye mukama bayewamuwa nnyo tukola okugendeezaako sebiwaze guddeko ate yalimu magezi okusinziira ku lingi omuzeeyi yali amawulira bamulegase kuwuliza yeye emperekera gye bamulekeramu era bamuleka bulungi very much so muzeeyi bamuwa ekitiibwa I think nze siina kyemanja gavumenti pulezidenti bwe yategera nti muzeeyi afudde nali mu ddwaliro nali nfunye aba eclass aba funeral service aba state house ne bankuya ne baŋŋamba tufunye abagenda okuwa funeral care muzeeyi ne bagamba byonna balina bikabalira era ne bajja n'amapiki mu mulambo ne bagutwala ne tutula nabo mu meeting ne tutulinga ku budget ey'okuziika ne batugaba bukimba tonna kikabalira era bukimba kikabalira baaliisa abantu batuliisa ezzana batuliisa even after 7 days later muzeeyi tumaze omuziika twali omukyalo twasigalayo batuliisa tuyinza sina kyembalunza muzeeyi bamuziika mu kitiibwa kye yali asaanidde bamulabirira ne batusasulira ne bill ihadde bill muzeeyi atwanpointoza yalina bill ya 70 million abasooke ne batusasulirako era abira n'atugamba bill entugenda gisasula tyala mugago muzeeyi fa ku kyobu owone fe tujja kugiringa ne bill state house ejja netusasulirako naffe twali tusasuddeko tono state house nejja nemalayo sente zonna era omukyala I think state house controller yatukubira n'agamba bill yonna bagisasula natuyita ne receipts eraga nti bagisasula so really nze sina kyendabanga ekintu ekiri outstanding kye baatugamba ate nga bakikolako nerero bakyogeddeko mu church representative wa president Farouk yagamba nti president agenda tuyitanga family naye omwaka mutono tuli mwaka gwa politics y'abantu president abadde ali up country ayambula projects ze eza batitana PDM songa talina budde naye Farouk azze n'atugamba Farouk Kyemunda azze n'atugamba president agenda kutusinkana as a family bange egere ne buli kimu president ne wana atuweereza obukaddamu sasa okutegeka omukolo asatu ate agambye agenda kuzimbira muzeeyi ekizimbe kye tulina plaza gyetugenda okuzimba mirundi mingi ya plaza ebaddeko naye bagijjeewo president agenda gitekamu sente nga Farouk yennyininyini Farouk atuwadde ensawo 10 mwami Kashumba atuwadde ensawo 10 abantu actually ensawo 3 Franka Kashumba wafu ensawo 3 ya seminti abaddewo yakagenda so ebintu bingi ebibaddewo really olaba n'embeera gye tulimu sifa tulabika bulungi kakati kitegeeza president tekina kyetumanja yatuwa era akyatuwa ebibala bingi nga tumaliriza mukama wange sali mugenda kola mutego olaba nti no legacy ya muzeeyi yalekayo n'erimu mugenda likwati despite nti mulwanagana tetulina kulwanagana naye agamba kulwanagana zika tetulina ntalo oli takulimanga nti olina omuntu getwala naye as a family muyinza ofunamu obutakkaanya naye ndooza nabo olina temubeera
tofuna kutakanya na baganda muba mulwana tetulina tewali ekyo kimwalaba ng'omanyi nti yali atukulembera liida wabavaamu bitebera byebimu so kati embeera eyo ebaawo nga ate bakuta twebikira nti taata yafa tukule olunaku twalimu kwebikira era twasigala kati abadde yali badde atukumakuma yali badde akubirira bwati yali badde kaki so twali naye tetulina I don't think the same wano omuntu golana naye era kigambibwa nti State House President we Dr. Museveni yali yabasuubiza ssente nga mukwataganya ne family kiziremesezaayo era mukyawanda President ekituufu you see we have a big family abantu bangi buli omu alina interest ezize muyinza obutakkaanya nti tukole kiri ye tekitegeeza nti mukola ki mulwanagana President sente zeyatusuubiza President yasuubiza sente yasuubiza tusisinkana kale teyatusuubizaako sente he said he will meet us as a family nga family yes that's it era meeting ejja kuba really tetulina kye tubanja President fene bwatatusisinkana tetulina kye tumubanja yawa kitaffe ekitiibwa meeting eyasembayo family zaali zawukanye eyeri dunia mumugogo mwamusoma njagala kumenyawo kyogambye meeting eyasembayo family zaali mwe bannamawulire mwagala kulaba kyemwagala kimukitundu kyemutundu meeting eyo naye tulina family zeyawulaba wakiraba buli so tewaliwo nti twawukanye because blood is thicker than water temusobola kukola ki kwawukanya saagala kigamba nti mwali kwawukana saagala tesaagala najoogerako naye yali abakulu baki naye nga tewaliwo ki I can't say you cannot separate blood from tebabaddewo mubalabi lwakati ndoza tembaddewo mujja kumanya kuti junior abaddewo naffe baganda baffe abekyengera abaddewo we one family era tubadde nebino byona tuli bankima kitaffe iwo kati nwani nte ne baganda bange ani yatumba ettaka ly'omukyalo kubeerekerako ebintu by'omukyalo nedda kyakikyamu tewali ettaka lya mukyalo lyatumbibwa ebintu ebyo byonna eby'omukyalo twasalawo sisango nabagambye nti twanoonya ewantu wali Newton ku Masaka Road nga tewali wala kuva ku kibuga omuntu omugamba nti jangu mu library ya mirundi ng'eri Kaliso 120 km okuva e Kampala kinene naye omugamba twagula as a family tugula ettaka empiki tuteekeko memorial ya muzenga wonna ewali Newton ffenna tubeerawo era kyetugenda okukola tewali muntu yatunda ttaka tewali yatunda tewali yakola ki it is a lie simanyi gye mubijja it is a total lie tebiriyo nange njagala kusazaamu ekyo tewali mwali tunanga family muzeeyi ebintu byonna byeyaleka yatugamba nga byange lwaki tutunda ettaka otuwedde ffenna tukola all animal want to add on what we have tetwalitundako wadde naye twafuna advice nti olaba ezo ennimiro eziri ekyoteekaawe ekyengera bagamba za muzeeyi enyusensi oli natugamba mufune main road nga buli omu wanaayitago agagamba wali and it made sense then okuyingira kalisizo then ate novuga kilomita enamba ate basangeyo olabaye ate twagalana nnyo Royal Plaza genda baterawo nkadde mukwatirengawo obuntu ate akantu munaakatravelingira distance enadala amakona kubanga kimanyi naffe muba mwagala okuwagira mukwano gwammwe taata wammwe neeta wammwe ate tubakakwatira ate wa Kaliso so we took that good advice that was given to us. sizize abantu omwami oyo nanyini nyumba namusisinkana nga ne muzeeyi waali omwami oyo nanyini nyumba akola mu IGG's office sijja kumwogera kakati omwami baali bagenda kusenda ennyumba ze n'anoonyayo omuntu gwe baali batya omukambwe kambe najja n'agamba ennyumba zatamale era ekkubo lya Masaka Road baalikyusa original plant yali awo naye omwami yamala n'atusinkana n'agamba bannange nange nali neetaasa muzeeyi yamusinkana naffe n'atusinkana nze mumanyi personally namusinkana n'atugamba nze nali neetaasa bwetaasa n'ennyumba sizamuze ezo ennyumba eziriwo musajja yali yeetaasa bwetaasa so kati mwakwatagana era muli kimu nga family I told you blood is thicker than water
Muzeyita amale mirundi. Sikata nkuyingire. Ng'onyingira nga nkufulumamu. Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Mwebale nnyo mwebalire ddala. Essomo erisoose lirambise bulungi nti ekitamazima okusabira omufu kintu kirungi era mwebale nnyo mwenna abaddeyo okuba nti muzze. Tufunye obubaka bungi obuvudde mu boogezi ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga ery'enjawulo. Bonna bongedde okutusiigira ekifaananyi butya omukulu ono mwebalire ddala. Mu ngeri enjawulo munzikirize nyanirize Haji Sulaiman Walusimbi. Ono yali ina friend wa mukadde waffe Tamale Mirundi. Sebo muzzukulu wa Walusimbi ng'oli mu Bankima. Tusanyuse nnyo okukulaba. Ayagala palamenti ekyuse ekigambo ky'omukulu w'eggwanga. N'agamba nti abantu abo bombi omwami n'omukyala buli omu alina ennyo gavumenti egiwa amafuta ate egiwa ne driver. Kati awo mugende nga mubala ebintu ebyo byonna bigenda mu famire emu mirundi.
ebyokumoyo yabikola mulo. Walakira aluwa palizo. Brown sugar. Where? Unayagera tu anakipa. This is Inside Out.